olabawo nsonga gy'oyinza kumpa ekutwala mu kkooti. Basiba ne banyabo nga bulijjo David Lucy Lubongoya. Olunaku lwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula. Olunaku lwajjo tubadde ne press conference ku kitebe ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tuwa update ery'eggwanga, naye mu nsonga ze twogeddemu nsonga y'okwenkalejinga abantu baffe abalina emisango okugitwala mu kkooti. Era ndabye abantu abamu nga bakimisinterpretinga, abalala deliberately nga bakiteekamu ebigambo byabwe n'ebirala bwe bityo. Ndowooza nti obuulirawo kyalibadde kikulu okuclarifyinga. Mukimanyi Redson TV kuwoli webale kubanga okyagoberera David Lucy Lubongoya mu mawulire ge tuyinawo amaze okubanga yanukula mu njogera ennyangwa yanukudde abantu bannakibiina kya National Unity Platform bonna oba bannakyukakyuka nga buyinza okiyita ababadde complaininga nga beemulugunya ku ebyo ebyabadde mu press conference yabadde ku kitebe kya National Unity Platform nga bwe twakuwadde gye buvuddeko, naye nange njagala nsooke nkirify abawuliriza vidiyo esembyeyo badde nkuwa endowooza z'Abannayuganda abalina endowooza ezaabwe era ez'enjawulo ku ekyo ekyagenze mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform. Jjukira press conference eyo ekibiina kyatudde ndowooza nga bayita mu Secretary General wamu ne Leader of Opposition mu kutuula oba mu press conference eyakoleddwa ku kitebe kya National Unity Platform basazeewo ne bagamba benkalejinze oba bakubirizza bakandidate b'ekibiina kya NUP kumpi bonna abaawangulwa oba oliawo nga bawangula naye ne batalangirirwa babenkalejinze babere nga bakwata obujulizi bwe balina babere nga babutwala mu kkooti. Bannayuganda kyabanyiizizza nnyo naddala abasinga obungi ennyo era bwe wawulidde kakati oluvannyuma lw'okuba nti obusungu bubadde bungi nnyo era ebigambo bibadde bingi nnyo ebyogerwa nange nga nina okubikuleetera ogende maaso n'okumanya ddala Bannayuganda bagamba ki. Omuliro we gwongedde okuba nga gukumibwa Secretary General azze n'akiralifayinga era n'ayogera ku nsonga zino, wabula ne wenkoledde akatambi kano ebibuuzo bikyeyongera olw'ensonga paka na kati okebera ku mikutu gya Robert Kyagulanyi Ssentamu ejja social media platforms eziri official kibadde tekitera kubaawo okubeerawo press conference n'atabaako kyajogerako essaawa 24 ne ziyitawo nga bwe kibadde olunaku olwaleero. Kakati ekisinza okuleetera Bannayuganda okwebuuza ebibuuzo era n'okutandika okwogera ebisongovu bwe kubeera nti ne wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu tannabaako kye yaayogedde press conference eyabaddewo, kyokka ng'ate ebigambo bikyagenda maaso n'okutambula President yandibanga tali mu ggwanga newankubadde nga wabaddewo obutambi obubadde buteebwa kakiroozebwa nti obutambi buno buyinza okuba nga bwalikodingibwa mabegako nga kati kiri intentional okubeera nga buteebwa mu makaage agasangibwa Magere. Kigambibwa okuba nti ab'ebyokwerinda nabo bakyagenda maaso n'okuba nga bageebulunguludde era nga kyategerekese nako gye buvuddeko era nga ndowooza ze zimu ku posts zeyasembye okuteekayo ng'ategeeza nti kati bamaze okwokupayinga amakaage fule ekintu ekyeraliikiriza Bannayuganda. Kakati obwedda beebuuza ebibuuzo kakati mu press conference gye mukubye ne mutayogera ku nsonga ezo oba oliawo ze zandibadde zikulembera n'okukulembera mwagala kugamba Bannayuganda nti kakati mmwe ekyammwe kyawedde ekigendererwa kya bufoofofo era si kigendererwa kyakulaba nti obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obwewanguzi bw'entebe ennene bwe bulwanirirwa ebibadde bigambo ebitambulidde mu butambi obw'enjawulo nga bw'ogenda okuwulira. Finally obwedda tulinze wano ddala ku mukutu gwa Redson TV obwedda tulinze eddoboozi erigenda okuva eri mu bamu ku bakulembeze kati tufunye ebigambo ebya David Lucy Lubongoya mwennyini babadde basinga okuteeka ku ntandaalo ye ne Joel Ssennyonyi. Kakati ngenda biku ogenda kuwulira wabula nga sinnakuwa bya Lubongoya waliwo amawulire amalala agakyagenda maaso n'okuba nga gatambula. Abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP abaawambibwa abamu batandise okuteebwa abalala bateekeddwa mu zi prisons ez'enjawulo babiri nga baliko bye bannyonnyola. Wuliriza bulungi nnyo mu bamu ku bakulembeze ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaawambibwa gye buvuddeko kwe kuli omukulu yamanyiddwa nga Bright Muhumuza, ono nga yalina candidate mu bitundu bya Western Uganda eyo mu by'embalala. Kakati waliwo ekiwandiiko kyenguddeko, ekiwandiiko kino nga kifulumye mu bbanga lya ssaawa nga 2 eziyise. Bright Muhumuza bamuproducinze mu kkooti embalala oluvannyuma lwa wiiki singa 3 zamaze mu buwambe. Yawambibwa nga 14 ng'enkeera kulonda. Kati njagala okutegeeza bamutadde mu kkooti embalala era bamulese mu kkooti olunaku olwaleero bambi nga bw'omulaba awo mu kazikiza era ngenda kusomera kkooti kyesaze oba kkooti omusango gwe bamuvunaanye n'ebirala byonna ogenda kuba ng'obitegeera. Naye ng'ate ye Jolly Jacqueline Tukamushaba yamayitire tegannaba kubeera nga gamanyika, kyokka ate mu ngeri y'emu eyali akulira akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP amanyiddwa nga Harriet Chemutayi. Jjukira namukuwaddeko gye buvuddeko nti baamuwambye nga bamulanga okuba mbu oba oliawo yandibanga eyakwese President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ebyo nabyo ngenda bimikisingamu wano ngenda kutegeeza bamutadde wabula oluvannyuma lw'okumuta annyonnyodde embeera nga bwe yabadde
buli kimu nga bwe kyatandise neje kyagweredde ku mukuto gwa Red Zone TV byonna ogenda kubeera ng'obiwulira wabula nga bulijjo tusooka ne tujjangawo akalango ne tusobola okutolontoka nenkuleetera buli byenkuleetedde awatali kitutata nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe kati nzize n'ebigambo nkusumululire otegeere oyinza okuba tonnaba kubanga obimanya ate ng'olina okubanga obitegeere bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza obunkenke obudde bugenza okukya olunaku olwaleero obunkenke nga buli waggulu nnyo bannankyukakyuka nga bataddewo embeera leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi wamu ne Secretary General basinze okuteeka ku ntandalo naye ate nga press conference yabaddemu abantu bangi nnyo wabaddeko leader of opposition Joel Ssennyonyi nga ye mubaka akiikira abantu ba Nakawa West omwogezi w'ekibiina kya NUP wabaddeko Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya ate nga yabadde candidate yeesimbyewo ku kifo kya Kampala Central oyo nno teyalangiriddwa era ng'obuwanguzi bwe yagamba wabbiddwa oyo Misa Kabanda bwe baabuwadde. Kwabaddeko meya owa Nakawa amanyiddwa nga Bukeni Ali oba gwe mumanyi nga Nubian Lee. Kwabaddeko treasurer w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Benjamin Katana. Bonna baabaddewo mu press conference eyo. N'abamu ku bakulembeze abalala abamu ababadde baakawangula akalulu abamu olwedde nga babaka babaddewo ne Honorable Zaake Namulabyeyo mu press conference eyo. Wabula emitwe egyabadde gisinga obukulu egiteekeddwa ku ntandaalo leader of opposition ne Secretary General David Lewis Rubongoya nga bannayuganda naddala bannankyukakyuka nga bababuuza akana n'akataano babagamba mutugamba mutya okugenda mu kkooti nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu kkooti ezo tetusobola kufunayo bwenkanya. Kkooti ze zimu ezitadde abantu mu buwambe mu ngeri etategeerekeka eziri mu kubasibako ebisangosango eziri mu kubateekako ebibeera n'okubeera nga bagaana okubeeyimirira. Kkooti ze zimu ze mwagala tugendemu nti ate tugenze kuloopa musango gwa kalulu. Ekyokubiri kkooti eyo oba judicial system eyo bwe muba nga sawa zino mutugamba nti tukyalina ogirabisa smart tubeerewo n'obujulizi era nakuwadde ebigambo ebya David Lewis Rubongoya bye yayogedde nti gino emisango tugitwala si lwakuba nti kkooti zino tuziyinamu obwesige wabula tutwalayo emisango gino okusobola okukeepinga records nti bannange bwe baatubba akalulu twagenda mu kkooti tetwabireka bulesaawo kubanga records ezo oluusi ziyinza okwetaagisa. Tenge ekibiina tubudde ne twencourage nga wane tuzaamu amaanyi abakulembeze baffe bonna bonna ababbibwa okutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka. Tetuzitwala zino ensonga kubanga tulina obwesige bungi nnyo 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 musige eddamuzi byonna bigenda maaso mu bimanyi naye ate tetwagala bujulizi bonna 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 abantu baffe bakungaanyiza bufe ttogge. Twagala abantu baffe batwale obujulizi obwo at least tumekinge sure nti buli ku record kubanga bye bakola biswaza nnyo nnyo nnyo. Tubadde tubaze ababaka be twakafuna nga bali 52 ne regime negamba NUP esobola okufuna ababaka 52. You can imagine ne bagende Masaka ne bakola bye bakoze ne ba reducinga ne bafuuka 51 naye ne wetwogerera kati waliwo ababaka baffe be bakyali mu kusoganya ne zi recount ezitalimu magezi n'ebirala bwe bityo. So olabira ddala nti regime yatya nnyo 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 ekintu kye bayita National Unity Platform ne People Power Movement. So twencouraginga batuzaamu amaanyi abantu bonna bonna abakulembeze baffe be babbye mu kiseera kino ogenda mu kkooti n'obujulizi bwabwe. Era nange njagala kusinziira wano basebo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'abana Kampala. Era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka. Oyo mukazi yabba akalulu k'abana Kampala aleme okubeera eyo nga yesudiya era yagenda kati yekweka tasobola na kuyita mu bantu kubanga akimanyi nti abantu tebakola ki tebamulonda. So kati bye byabadde ebigambo bya Secretary General David Lewis Rubongoya
bannayuganda ebimu ku ebyo ebyabanyiizizza bannankyukakyuka ne bawanda omuliro namba ebigambo bino nja bikuleetera tubeere nga tutambula uliriza bulungi nnyo zabadde teziri busa oluvannyuma lwa press conference nga yaakaggwa amaloboozi ne gatandika okuvaayo era nga mu maloboozi ago mwajjiddemu abeebuuza mututwala mutya mu kkooti ebigambo ebimu nonno njagala mbikuwenga bwe biri si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo byabaguddukanya nkugambye nkuleetedde okwanukula kwa David Lewis Rubongoya ayanukudde ababadde baweereza ebigambo nga beemulugunya era nga bakomplaininga ku nteekateeka ekibiina kya National Platform zekirina pasibo ne banyabo nga bulijjo David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula olunaku lwajjo tubadde ne press conference ku kitebe kakati ebyo byebigambo byogenda okuwulira wabula nga sinnaba kuba nga mbikuwa nga sinnakuwa ddoboozi eryo oba nga sinnakumalirayo katambi nga David Lewis Rubongoya annyonnyola njagala nsooke nkwongere ku bigambo ebimu jjukira nkugambye nkuleetedde n'ebigambo byakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Harriet Chemutayi annyonnyodde kye baamutuusizzaako n'engeri gye baamuwambyemu wabula nga tetunnatuuka eyo era nga sinnakuwa Rubongoya biki byayanukudde bannankyukakyuka abalina complaints zaabwe kansooke nkuwe ku bigambo bino nabyo ogende maaso n'okubiwulira obusungu obungi nnyo obukambwe bungi nnyo bannayuganda expressing obusungu mu ngeri ez'enjawulo njagala bino biwulirize then nzije nkwe la David Lewis Rubongoya ye kiki kyabannyonnyodde Nze this is my opinion and I'm entitled to it. This is my page. Now osobola ogenda noyogera ebyo ku page yo anyize nnyo osobola okumbulookinga sirabawo nsonga gy'oyinza kumpa ekutwala mu kooti sigirabawo kubanga bongamba nti no yagala kugenda mu court because you want to be on record. We have been on record for over 5 years. Mateta abadde mukomera nga wajja mu court nga tugamba tuli on record. Byonna bye tubadde tukola Joel Ssennyonyi leader of opposition abadde nga ku flow nga ayogera buli kimu nga abeera on record ono answered for over 5 years. Kakati sawa zino era ne gino emyaka 5 era tuddeyo nga tugamba tubeera on record tuli mu nfuga y'amateeka tuli ne ba mirembe tutambuza mirembe batusasuddemu ki president waffe kumuyita muyeekera batusasuddemu ki deputy president waffe kumuteekako gwa terrorist n'okwata abaana b'abantu nga babateekako omusango gw'obutujju ffenna batufuula batujju batuyiga okufaako obufi gy'oliko tulina kye twababbira kakati mu mbeera efaanagana bw'etyo g'osazeewo wa Museveni kyayagala kubeera kye yali ayagala abamu abaggyeko obuwanguzi mwe mwekandage mugende mu makooti ge then bawadde abawe bammye abamme abalala bagende mu paalamenti emyaka 5 giyite ng'abannayuganda bali awo babatunuulidde butunuulizi nga bwe muvaayo mugamba bano baalidde ssente nga twogera bano baakoze kino nga twogera ng'olwo emyaka 5 giyitako. In fact Lutamaguzi yatugambye nti n'ebyemyaka 5 tebikyaliwo bagenda kwongezaayo amataka bagenda ga owninga bingi nnyo bye bagenda okuyisa nga ate temulina kyakkolawo mugenda kubeera disabled nga kubanga enamba yammwe ntono kati mugendeyo era nga mubeera mutukaabirira nti nno muwendo gwaffe mutono nnyo era bagenda kubiyisa era nga tubeerawo nga tuwuliriza ebyo. Twalibadde tulina eddoboozi limu nti byonna tubiganye nga president waffe we yavaayo n'agamba akalulu ebyakavaamu yabigaana byonna. Kati bw'aba yabigaana gwe MP ojja wa moral authority okugamba nti no gw'ogenda mu kooti kulwanirira simanyi mu kooti. Twagamba tugenda kulwanirira obuwanguzi bwaffe tugenda kusituka ng'Abannayuganda. Kati ng'ekibiina bwe muvaayo ate ne mugamba Abannayuganda nti ate tugendemu mu kooti awo muba wa direction ki? Mwetomulaba nga muba mwecontradictinga. President waffe nga akyali ku dduka mulowooza mutya ku bintu byammwe mmwe nga mmwe. Mbadde mmanye essaawa zino mwali badde mulowooza president waffe avudde atya mweyo dduka gy'alimu. Abaana b'abantu abali mu makomera bavudde batya mu makomera. Bye mwali badde musooka okutebolinga nti ffe tutuula na Museveni ku lw'obulwaza amaanya bwe buti ne bwe buti tetulina kugenda mu paalamenti ng'embeera ekyali bweti ne bweti. Twagala kino ne kino ne kino kitekebwe ku meza, then we see anything going through in Uganda because you are giving legitimacy to Museveni's parliament. That's Museveni's parliament. Yakwata ne yeteramu ebibaka bimeka bina plus mwe mujja mulinga bagoberezi gyali. Oyo y'omu ku abo
abayina obusungu ku nsonga ezo ku bigambo by'owulidde ebimu ku ebyo David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP yayogedde n'ebimu ku ebyo ebyayogeddwa Leader of Opposition kubanga bye babadde emitwe emikulu mu budde obwo nga press conference egenda maaso n'okubanga ekolebwa. Rubongoya Secretary General annyonnyodde oba olyawo lwaki bakubiriza abantu okugenda mu kkooti wabula nga n'ebibye sinnabikuwa ne bino katubijjewo. Bano abasajja kati obudde buno baagala tulowooza nti tukolerera likodi. Musimanya tugende ku likodi, tugende mu kkooti, tubeere ku likodi with time. Musimanya obwenkanya bulijja. Which time? Bulijja ddi? Oba 2021 bwo butuuseewa? Mwabufuna? Obwenkanya bw'omugenzi Seggirinya bwo mwabufuna? Obwenkanya bwa Machete, ndowooza Machete ali bweru yafuna obwenkanya kubanga munnanga ali mu kkooti ate nga mmwe ababadde balooya be. Mwabufuna? Ba Edi Mutwe ba General Gaddafi bali mu kkomera bafuna obwenkanya. Waiswa Mufumbira bali mu makomera bo bafuna obwenkanya. Mugenda mu High Court, kooti ensukkulumu nga mumanyi bulungi omulamuzi gwe akateekayo anaye kennyini abalindiridde alinda kimukola okukoonako stamp okola ki okubanga naye akanya n'ekya byabakama nga mumanyi kyekiriyo zizo likodi ze mwagala. Bano n'abasajja batuuse n'otuterawo ekifaananyi gwoba ogenze ddiipa zino ensonga batuuse n'otuterawo ekifaananyi ekiraga pulezidenti waffe okuba nti yadduka nti bambi naye musajja watu talina choice, talina kyakkola, alina kudduka buddusi era talina kyazzaako. Ekifaananyi kye batuteereddewo. Pulezidenti okudduka, pulezidenti alina mene opportunity z'asobola obatera ku mmeeza. Leka alina offers z'asobola obagamba nti nze mba mwagala kino na kino na kino munkolere kino na kino na kino na kino. Azirina nyingi nnyo naye tasobola kukikola. Ate n'ekyokudduka gavumenti weba eyagala ekintu ekukolera esobola okukozesa mu mbeera yonna. Esobola okukozesa either ng'oyagadde be bampuuga bo bagamba waayo ffe tetulina gafaana musajja katumukolere kyayagala. Esobola okukozesa ng'oyagadde, esobola okuforcinga kati Kyagulanyi byombi yabibajjako kwe kudduka. Ukitegedde? Kwe kudduka n'agamba wadde mujja kwagala okunforcinga naye temulina gye mugenda kunzija. Kwe kubaddukako. Kale temutugamba nti obudde buno mwagala genda mulabise ekiri mu High Court. Tumanyi ekiriyo. Records ze mwagala okukola ze records ezimu ze twakola mu 2021. So tetwagala kudda mu bintu bye twakola emyaka 5 emabega. Ebyaliyo twabiraba. N'egye byawunzikira twabiraba. Tetwetaaga kudda mwoyo katemba. Okitegedde? Tulina okuteekawo likodi empya. Likodi empya eri nti no legitimacy. Ffenna tubifiirwe. Mwabadde kati no balaba n'abasajja bafocus balese personal issues zaabwe. Balaba akasente kaabwe bateeka mu kanjo bwavu balumye. Kati balaba ekibataasa kyokka kudda mu parliament, kuddamu ebintu bitambule ne parliament eddemu ewe ssente ekibiina ky'NUP zekyalinga kifuna mu mateeka ebintu bidde mu nnomo bafune akasente. Basajjamu ennyongero bajjukiza. Esente zonna ze mwateeka munnaffe twateekamu ssente zaffe. Tulina receipts kutwafunira ze tulina nga twateekayo ssente zaffe okusonda campaign. Tulina certificate, tulina messages. Temulina kyemufiirwa nga naffe tetukifiiriddwa. So tubeere bakkakkamu. First lady waffe essaawa eno ali mu kkomera mu nnyumba ye teri amanyi bw'ali. Temusobola na kulwanirira ddembe lye. Kale tugenze temulina kyemusobola kukolawo. Kati bwe mugenda mu kkooti yo mugenda kujjayo ki? Olaba ne first lady abalemye okulwanira eddembe lye mulifune. Kati mugenda mu kkooti mugenda funayo ki? Naye mugenda funayo likodi? Temunnange naffe twagenda mu kkooti. Likodi zibayambe ki? Nga bwe muzze muzikola ebbanga lyonna. Bamachete bali bweru kati. Yensonga lwaki nno ne Muwanga Kivumbi yagobya baloya be NUP mu musango gwe. Kubanga at least yataddeyo bali baseggona. Bo basobola okukola ki? Okuteesa n'abali. N'ataasa obulamu bwe. Yo sijja kugendayo. Message gye mbadde njagala okukuwa oyo naye bw'atyo bwannyonnyodde ebibye n'obusungu bw'alina. Bino byonna nga bigenda mu maaso.
Secretary General David Lewis Rubongoya aliko byannyonnyodde kakati naye njagala nkuwe bangi bakyagenda maaso n'okubanga bakomplaininga newankubadde nga nnyonnyodde era njagala okutegeeza ti bannayuganda bannankyukakyuka bangi nnyo si bamativu n'ekyo ekikolwa ekyakoleddwa naye toweerabira kali ku page eza Robert Kyagulanyi Ssentamu eziri official social media platforms ze zonna tewannabaawo message yonna gye yataddeko yeefaananyiriza obanga nnyonnyola obanga ayogera ku press conference ekintu ekitabangawo emirundi gyonna buli wabaddengawo press conference Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agendanga ku mikutu gye olwo olunaku press conference lwebaddeyo bagibaddemu batagibaddeemu bw'atyo n'ateekayo obubaka bigambo ebibaddewo ebyogeddwa n'ensonga nga bwe zitambudde wabula olunaku olwalero kuyisizza ne mu ssaawa 24 atannaba kubaako obubaka bwonna bwagenda kubeera ng'ateekayo kakati njagala kuwa ebigambo bino David Lewis Rubongoya ng'agezaako okuddamu oba okwanukula ebibuuzo ebingi ebibadde byebuuzibwa mu mboozi nga bw'ogiwulidde bangi bakyakomplaininga bingi bikyajja naye nze njagala nkuwe ogende mu comment section obeere ng'ompa sayidi yo pasiwo ne banyabo nga bulijjo David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula olunaku lwakyo tubadde ne press conference ku kitebe ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tuwa update eri eggwanga naye mu nsonga ze twogeddemu nsonga y'okwenkalejinga abantu baffe abalina emisango okugitwala mu kooti era ndabye abantu abamu nga bakimisinterpretinga abalala deliberately nga bakiteekamu ebigambo byabwe n'ebirala bwe bityo nendowooza nti obaoliawo kyalibadde kikulu okuclarifyinga mukimanyi bulungi nnyo nti buli kiseera tubeera twewuuba mu kooti ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo abantu baffe bwe bakwata tugenda mu kooti abantu baffe babawamba kati nga deputy presidents baffe ababiri bwe tutamanyi wawe bali n'abalala tugenda mu courts eyo ne tuteekayo habeas corpus applications kubanga kiba kikulu nnyo okuziteekayo okutwalayo obujulizi obwo oluusi tufunayo bwenkanya oluusi tetufunayo bwenkanya naye tugendayo mu courts ezo kubanga it's one of the fronts ze tukozesa okulwana kakati twakava mu kalulu akalulu kwa president twava ne tubategeeza nti tetugenda genda mu kooti olw'ensonga ze twalaba ku mulundi guli naye kakati ku nsonga z'abaana abantu baffe bakansala aba MP ba meya n'abalala babbye simanyi omuntu yenayina lwaki abeera badiscouraginga okutwala emisango gyabwe mu mbuga z'amateeka ate ng'akimanyi nti abo abantu balina obujulizi omuntu ogenda kusanga ng'alina DR form zonna zonna eziri awo eziraga nti yawangudde akalulu weewaawo nga bwe mbagambye jjo tetugendayo nti tumanyi nti waliyo 100% bwenkanya twakiraba ne ku mulundi guli twatwala emisango mingi nnyo egimu ne bagifutyanka n'ebirala bwe bityo naye twagendayo ne tubeera ku record so abantu baffe bangi nnyo twabagambye jjo nti abakulembeze bangi nnyo ba meya ba kansala ba MP n'abalala be batalangiridde mu bumenyi bw'amateeka obw'ekitalo kakati abantu bwe baba batuta obudde ne bakunganya obujulizi bonna lwaki obeera badiscouraginga okugenda mu courts okuteekayo emisango egyo kakati oli asobola okwebuuza ekyo nno kitegeeza nti we tutunudde wokka no nedda kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti struggle ebeera ne fronts nyingi nnyo struggle ebeera ne fronts nyingi court is one of the fronts ze tukozesa mu lutalo oba mu lutabaalo lwonna lwe tubeeramu mu abasoma ebyafaayo abasoma ku apartheid abasoma ku ntalo zonna ezibaddeyo emyaka gyonna abantu bagenda mu courts si kuba nti baba basuubirayo bwenkanya 100% naye oluusi tugendayo ne tufuna chance n'osangayo omulamuzi ng'ali soba n'akuwa ne judgment ennungi naye ne bwaba batakuwadde judgment ennungi oba obadde ku record era kyova olaba ebiseera ebimu bannakyemalira bwe baggwa egyo emisango bagirevisitinga abantu gye bawaaba abantu gye bateekayo naye bw'oba tebaguteekayo kikyoba osuubiramu so nga bwe ngambye ku kya president twatuula ng'ekibiina ne tugamba tetugenda kuteekayo musango era ne tuwa ensonga zaffe naye kakati era ne tuzemu ne tutuula ne tugamba nti bano abantu baffe balina obujulizi bwabwe all across the country lwaki obujulizi obwo bufa togeeyo tubudisimisinga ne tugamba tebulina kibutegeeza ne tugamba bugende mu courts naye ate ekyo tekitegeeza nti fronts ez'endala ez'okkabanja ziba zivuddewo ebbanga lyonna tubadde tubagamba president yamala ennaku ezisukka mu 100 ng'atambula mu ggwanga lyonna nga encouraginga abantu okukanoonya okukalonda okukakuuma okukabanja era yabategeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okkabanja si bwa bakulembeze bokka si bwani obwo obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi nga bannayuganda so tuba twenkaleginga abantu baffe nti naawe ng'omuntu kola kyolina okukola
naffe tukole kye tulina okukola. Ffe omulimu gwaffe olaba buli kiseera tuvaayo ne tukubiriza abantu ne tubabuulira ekyokukola, abaana baffe abaavaayo ne beekalakaasa ne tubafunira balooya ne tukola ki. Of course embeera yaliwo twagiraba, abantu baffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baavaayo ne bagezaako n'okwekalakaasa ne babakuba amasasi ne babatirawo. Olunaku lwakyo twabagambye nti nakyemalira talina kubeera comfortable, kubanga okuba nti kati abantu tebali mu kwekalakaasa tekitegeeza nti tebasobola kwekalakaasa ku demandinga ddembe lyabwe, kubanga era olunaku lwakyo twabawadde examples z'abanakyemalira ababba akalulu ne balowooza nti biwedde naye abantu ne babalagako nti tebinaggwa. So ezo embeera zonna abantu falina ozitunuulira, naye ate kineewunyisiza nnyo okulaba nga waliyo abantu abadiscouraging abantu okutwala obujulizi bwabwe okubeera ku record. Kiba kyabwewuusa. Ennaku ezo mubadde mulaba buli wabamba abantu baffe tugenda mu courts ne tusaba habeas corpus, abantu baffe bakwata tugenda mu courts zennyini ne tusaba bail. Juzi ababaka baffe abayiseemu Honorable Nkeletanyi, Honorable Nakwedde, Honorable Sewungu, bano abasajja ba NRM baali bagezaako okubabba, bagenda mu courts ezo ne babanjira obuwanguzi bwabwe, era courts ezimu ne zikiriziganya nabo ne zimaintaininga obuwanguzi bwabwe. Newankubadde kati ng'e Masaka oyo mulamuzi bwe yagezaako okubifutyanka n'abuzaabuza, era abalooya baffe ne Honorable Nalubowa ba withdrawing ne bavaayo, naye bakola ki? Badda waka ne beebaka? No, basalawo nti bagenda kujulira mu kooti eddako mu high court. So basitegeera omuntu yenna abeera ayogera bw'atyo, kubanga courts osobola ozitunuulira nga platform endala ey'okulwana, era oluusi tubeera lake n'osanga omulamuzi nga mulungi ng'agenda kutunuulira ensonga mu butuufu bwazyo nakuwa obwenkanya. Awalala n'otafuna bwenkanya naye n'obeera ku rekodi ne batagamba nti ate lwaki tewateekayo musango. Ate n'ekirala ekyewuunyisa, bw'oteekayo musango owulira abantu boogera ebyo, bw'otaguteekayo ate lwaki temugutaddeeyo. Simanyi ba mubadde mulaba abantu kati nga wano mu Kampala Central mubadde mulaba abantu bagamba naye lwaki toteekayo musango. Batubba misana ng'ensi yonna eraba nga abantu abalonzi bo bennyini bagamba twagala mugende mulwanirire obuwanguzi bwaffe. So obeera ne conflicting ideas, bw'oguteekayo abamu bajja criticizinga, ate bw'otaguteekayo bagamba kiraka babawa ssente ne muguvaako omusango gwabwe. Ensonga newankubadde tozisuubiramu 100% success oba ki, wabula twala obujulizi bubeereyo n'oli, kubanga bw'otagutwalayo obeera wadde comfort abo bonna ababba, kubanga bwe bakubba ne bakola kati nga bebakola Comrade Najja, bebakola Chairman Nyanzi, bebakola Comrade Wise Alex Mufumbiro, n'ogamba nti nze obujulizi bwange kangende nebake nabo mu kisenge kyange nemu obujjayo, mbadde ndowooza nti awo oba okolera awo bennyini ababba akalulu. Kyova olaba ababba akalulu baba DR forms, baba balwana nnyo okufuna DR forms ezo, baba bagezaako nnyo okutta obujulizi. Lwaki? Kubanga nabo bakimanyi toluusi kitukolera. Oliba omu-exposing n'ogenda mu kooti no-exposing obujulizi bonna kyova olaba tebakyagala. So abantu baffe ndowoozeza nti tulungamye abantu baffe bakimanye nti struggle ekyagenda mu maaso. Struggle tugirwana mu fronts ez'enjawulo. Okwekalakaasa is one of the fronts. Ogenda mu kooti is one of the fronts. N'emitendera gyonna emirala gye tusobola okukozesa okugenda mu maaso. Olunaku lwakyo twayogedde ku nsonga nnyingi nnyo, naye ate n'alabye abantu bapiikinze ku ekyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course n'alabye abantu abasinga bakitegedde, naye eno video ngikoledde abo abatonotono bendabye nga oba oli awo babuzaabuzibwa oba nga deliberately bagezaako okubuzaabuza abantu. People power, our power, mwebale nnyo. Yes, our power, people power. David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform, agezaako okunnyonnyola okukiralifyinga ku nsonga nga bwe yabadde ino okuba ng'ete. Genda mu comment section oteekeyo kiki ky'otegedde na butya bwe wabitegedde. David Lewis Rubongoya agambye nti struggle eyina fronts ez'enjawulo, nga abakulembeze kibakakatako okuyita mu mitendera ng'egyo nti ne Nakyemalira ne waaba avuddewo egimu ku misango bajja gi-revising oba bajja kukola kye bayita revisit, baddemu bagikyalire bakebere ddala egimu ku misango omusajja gye yakola ng'akyali mu buyinza tulize gye kubanga mwali mwabuteekayo nti singa muba temubutaddeeyo ajja kutuuka ekiseera oluusi omusajja bandimukutte ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa naye nga temwateekayo bujulizi. Bujulizi tebuliwo bumulumika, tono olw'ekyo abeere nga tajja kusibwa. Kati bw'oli awo wakkiriza nti Nakyemalira bw'avaako alina okusibwa, kkiriza bateekeyo obujulizi
naye ng'ebyo bigambo byange. David Lewis Rubongoya ye yakugambye nti front zonna zirina okubeera nga zikozesebwa. Nga abakulembeze nga bwe bagenda mu maaso n'okuyita ku front ye ey'amateeka, oba judiciary eri mu makubo matuufu, oba judiciary erimu kyekubiira, oba ebigambo biri bitya, kakati bo nga abakulembeze eri ekkubo bagamba nti bateekeddwa okulikwata. Then ate n'abalala nabo balina amakubo amalala era oba oliawo ge bateekinga mu mbeera y'emu. Front ez'enjawulo zonna zigenda mu maaso n'okukozesebwa. Kakati wano nga nange sinnakwongerayo ku nsonga z'ababadde bawambiddwa, njagala nange mpeewo wano ensonga yange oba endowooza yange ku bintu bino nga bwe ngenda mu maaso, wadde nkuwa update naye nange tekinzijjako okulowooza, nkuwa ebyo bye mba nkukuŋŋaanyiriza, naye ate nange tekinzijjako kuba nti nina endowooza. Kakati tuwulira, siina sayidi gye nnyinza kunenya. Sayidi ya David Lewis Rubongoya oba abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP babadde batuufu nnyo 100% genda mu maaso n'enteekateeka eyo ey'okuyita mu mateeka bateekeyo okwemulugunya kwabwe. Era nga bw'omuwulidde agambye nti tebasobola kuyimirira ku ekyo kyokka newankubadde nga nakyo bajja kukikola. Front zonna zikozesebwe, oyo abonzikiriziganya nabo at some point. Then ate n'abakomplaininga nabo sisobola kubawakanya, wabula kyenvumirira era kyesikkiriziganya nakyo kuvoola, kwe kuvuma oba okuyisaamu abantu amaaso. Wabula kyenzikiriziganya nakyo mu budde buno buli munnayuganda ayina engeri gya expressingamu obusungu. Buli munnayuganda nga munnankyukakyuka era nga yakwata akalulu ke n'akawa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne waba teyalonda, naye ng'abaana naddala abaana abo abali ebweru w'eggwanga bakoze emirimu mingi nnyo. Abaana baguze za certificate, abaana bacontributinze mu ngeri ezitali zimu. Njagala okutegeeza gwe munnayuganda mpuliriza nga sifuddeeyo gw'oyimiridde ku sayidi ki mu nsonga zino. Budde buno tosobola kunenya muntu avuddeyo n'alaga sayidi ye oba n'alaga disappointment bintu nga bino. Mutuufu, wabula kyesikkiriziganya nakyo kuvoola, okuvuma oba okukkakkanya. Wabula mukadde kano ebibuuzo bikyali bingi era buli muntu yenna eno social media we wantu wokka osobola okuteeka ekibuuzo kyo n'ofuna ansa, kubanga abakulembeze oluusi oyinza okuba tosobola batuukirira. Abaana abatadde ebibuuzo byabwe ku mikutu egy'enjawulo tebandifunye ansa okuva wa David Lewis Rubongoya Secretary General singa tebaabitaddeyo. Wabula abavuma n'abavoola awo sikkiriziganya na muntu yenna. Wabula kyenkakasa kati mu budde buno nze ng'agoberera ebintu bino era akola kunoonyereza okusukkakaawo sayidi zonna ntuufu, ate nga tusobola kubeera abakyamu ffenna, ate era nga tusobola kubeera abatuufu ffenna. Abanja obuwanguzi bwe mutuufu, abubanjiza mu kkooti mutuufu, n'oyo agamba nti kkooti ekyamazima olw'ebyo ebirabiddwako naye mutuufu okugamba nti kkooti bannange si nnungi kugendamu. Kubanga mu 2021 ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri ekibiina kya NUP kyatwala omusango mu kkooti era akalulu kaali kabbiddwa, wabula twakizuula oluvannyuma nti kkooti zirina kyekubiira era tewaliwo kusala kutuufu kugenda kubeera nga kuva sayidi eyo. Omusango His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bagujjayo. Kati omuntu yenna zaagoberera okuva mu biseera ebyo tolina bw'ogenda kumugamba ate mu kkooti yemu gye tugenda okudda nga ne mubamu ku balamuzi abaali batudde ku pano bateeke ensalawo yabwe ku musango guno. Amanyiddwa nga Esther Kisaache Kitimbo bwe twogerera ali mu buwaŋŋanguse olw'okubeera nti yakkiriziganya ne bannayuganda abaali bakomplaininze kyamazima okulonda kwalimu ebirumira. Eyavaayo n'alaga ekituufu ekyo, baamuteekako embeera ne batuuka n'okumumma omusaala olw'okulaba nti n'obulamu bwe buli mu matigga n'adduka ne mu ggwanga. Bwe ziba nga judicial system eri bw'etyo, essiga eddamuzi nga bwe lityo bwe lyoperatinga, ekyamazima tolina munnayuganda gw'ogenda kukakasa tingenda mu kkooti efaanana bw'etyo. Ekyokubiri, waliwo gwe nawuliddeko wano ng'akomplaining era ng'agamba nti ekkooti emabegakaawo zibadde zikola ebyekisiro era nga zifutyanka naye nga zikulemberwa omuntu waakiri nga waakiriko ye yayita mu mateeka okufuuka ssaabalamuzi. Oyo yalifunsa Owiny Dollo. Kyokka we twogerera baalonze ssaabalamuzi omulala, wabula nga ssaabalamuzi okusinziira ku nvuuvuumo nti n'ebirayiro yabikubidde mu maka ga General Yoweri Kaguta Museveni ng'akabonero akalaga nti oyo ye ate yalinga eyayise mu kamooli okuka ssaabalamuzi. Tukimanyi bulungi nti Museveni yabalonda ekintu ekitali kituufu oba ekitakkirizibwa oba ekintu ekitandibadde bwe kityo mu sisitimu entuufu. Kati abantu beebuuza ddala omusajja nga ye yalonze ssaabalamuzi, osuubira otyo oyo ssaabalamuzi ogenda okuwa ekyo kyennyini ky'oyagala mweri essiga eddamuzi ly'abaakulembera. Kakati munnayuganda alina obusungu bwe era alina ebibuuzo bye nga n'ebyokulabirako abirina, tolina bw'ogenda kumunnyonnyola ate tugenze mu kkooti.
kakati ate ne side y'abakulembeze ate nabo toyina ojja kubagamba temugendayo babeerawo nga batudde butuuzi kubanga naawe complaining anja kuzzaako emabega 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'abannamateeka we bajja omusango mu kkooti ne baguzza mu kkooti y'abantu. His Excellency kennyini n'ayimuka n'ajja ku street bannayuganda naddala abamu ku bo ekyamanyi ennyo kye baakola kukwata amasimu gaabwe ne batandika okukwata obutambi nti bannange wuli ali mu kutulwanirira naye tewali munnayuganda n'omu yajja ku street ku lunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe baamukwatira mu kibuga Kampala na Mirembe Road ng'akutte petition ye mu ngalo akulembedde bannayuganda agenze ku street kubanga ekyo kye kimu ku byali bimubanjibwa. Nzaawo wenkugambira sayiri zonna ntuufu wabula budde bwe buzibwe nnyo kati obudde bwe tulimu bwe bukyali obuzibwe nnyo wabula nga sayiri zombi sayiri ntuufu. Abakulembeze nga bo kino kye bateekeddwa okukola okusobola okuba nti bakolera ebintu mu makubo amatuufu. Kakati ate ne bannayuganda bali mu kukomplaininga ate ekyo kye basobola okukola kubanga oba oli awo tebalina we bajja kujja bakulembeze. Nzaawo mba ntegeerekese tegeeza mba sirina sayidi ate nga nina sayidi ate nga nzikiriziganya ne sayidi zonna nze nkuwa updates. Omukutu oli ku gwa Redison TV Sibambulire Patrick nze ndiwo eba nsobodde okuwa endowooza zange tugenda kutandika okukola ekyo. Ku mukutu gwaffe guli omulala naye guno omukutu gwa mawulire naddala ag'enkyuka kyo. Kakati ebyo tubadde tugenda okuba nga tubiwunzika era nga tubiteeka ebbali nziza ku nsonga ey'abakulembeze mu kibiina kya NP abaawambibwa. Omukyala Jole Jacqueline Tukamushaba ono yali candidate owa Rukiga yakwatibwa era ekyakeesa ennaku z'omwezi nga 14 atwolekera okulonda yabuzibwawo paka ne wenkoledde akatambi kano amayitire ge tegamanyiddwa. Omukulu amanyiddwa nga Bright Muhumuza ono nga naye yali yeesimbyewo bitundu by'Embalala era nga yali yeesimbye mu constituency emanyiddwa nga Mbarara City South wambibwa ennaku z'omwezi nga 14 era kulonda paka olunaku olwalero bwe bamukutte ne bamusuula mu kkooti Embalala era ne bamuggulako oba ne bafulumya ekiwandiiko kiriko oba oliawo kkooti byeyogera ku nsonga z'ono. Bright Muhumuza ye yeeyitanga Kyagulanyi Omukiga babadde bagoberera ebintu bino era bwe batwe bagambye. Police Form 53 Uganda Police Station Ruizi Region ennaku z'omwezi nga 4 lwabadde lunaku lwajjo omwezi ogwokubiri 2026 Mbarara CPS CRB 1345/2025 charge sheet Uganda vs Honorable Bright Muhumuza MA tegeeza male aged 42 years Mukiga by tribe a businessman resident of Kakoba Central Cell Kakoba Ward South Division in Mbarara City. Bakunyonyola gy'abeera naku z'omwezi nga 5 bino lwe bifulumye. Statement of offense bakunyonyola biki bamuvunaana nga jjukira yawambibwa buwambibwa kyokka nga mu mateeka omuntu waba alina omusango gwonna ogumuvunaanibwa alina okukwatibwa mu mateeka ne baba nga bamuggulako omusango. Doing a rash and a negligent act contrary to section 211 subsection A of the Penal Code Act. Nga bagamba mu bye bamuvunaana mbu yakola rash and negligent ebikolwa kigambo rash ndowooza mujja kunnyambako awo kubanga guno omusango gwe bamuteekako taba nga gulimu n'okutta entegeera gye nkitegeddemu y'endala. Bagamba nti mu bye bamuvunaana oba musango gwe bamuvunaana bataddeko wano doing a rash and a negligent act contrary to section 211 subsection A of the Penal Code Act. Yamenye etteeka oba yazza omusango rash and negligent yakola ekikolwa ekyo. Kati bwe nnoonyerezaako ku kikolwa ekyo kiyinza kunnyonnyolwa kitya? Bandaga kyekyo ekikolwa immediate cause of death nti yaviirako okufa okw'omuntu baki bayita act of omission. Kakati mu ku ebyo byendaba ku charge sheet eya Honorable Bright Muhumuza eyawambibwa gye buvuddeko. Kyokka nga nkugambye ne Jole Jacqueline Tukamushaba ne wetwogera olunaku olwalero amayitire ge gamanyiddwa. Oyo ye yawambibwa ekiro ekyakesa nga 14 omwezi ogwo gwa January ng'enkeera tugenda kubeera nga tulonda. Mu kipapula kino ne bongerako bino wammanga. Particulars of offense. Honorable Bright Muhumuza on the 8th day of November 2025 at
Kyamugolanyi Cell in Mbarara City in a manner so rash or negligent likely to cause harm. SP Kenneth Abuyigo Gumisiriza 12 MV registration number UAY Prado on a public way, namely Kyamugolanyi Road near Rad Motel. Mu bitundu by'e Mbarara ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'E11 mwaka gwa 2025 Bright Muhumuza mbu yakola ekikolwa ekyali kigendereddemu okulumya SP Kenneth Kabuyigo Gumisiriza ono yali avuga emmotoka namba yali avuga emmotoka eyakika kya Prado, Toyota Prado namba UAY MV UAY tebalina kirala kye bagasseeko nti yakikola publicly mu kitundu oba ku luguudo olumanyiddwa nga Kyamugolanyi Road okumpi ne Rad Motel. Asaako omukono Deputy SSP Karugaba Collins Keith officer preferring the charge. Kati ekyo ye charge sheet eraga nti omukulu amanyiddwa nga Bright Muhumuza byebimu ku ebyo bamuvunaana. Kati nkugambye omukyala amanyiddwa nga Jole Jacqueline Tukachaba tamanyiddwako mayitire bwe batwe bamubuzaawo. Yes, ako kali katambi akali kalaga engeri Jole Jacqueline Tukamushaba engeri gye bamubuzaawo ate nange mbadde ndisa era ngambi kuleetera ebimu ku ebyo osobola okuba ngena maaso n'okumanya ebintu nga bwe bitambula. Kakati wuliriza nakyo obadde tonnaba kubanga omanya eyali akulira akakiiko akevunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda era akakiiko akasunsula ababaka abaafuna kaadi aba councillors n'abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kya National Unity Platform manyiddwa nga Harriet Chemutayi. Omukyala ekifaananyi sikitadde ewaawo yawambiddwa olunaku olwajjo era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo ne ku mukutu ogwa Facebook n'ateekayo obubaka obwo. Harriet Chemutayi kye yategeddeko yabuuziddwawo. Oluvannyuma lw'okubuzibwawo ebibuuzo byabadde bingi nnyo nsonga ki ezimuwambisizza embeera ekyali ya bunkenke n'ebibuuzo nga bikyebuuzibwa. Kakati olunaku olwaleero ono ateereddwa wabula mu kuteebwa mbu byempuliddeko mbu byabadde bamuwambira olyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubona omukyala ye yabadde amukwese. Kati omukazi ono atannaba kubanga akunnyonnyola lwaki byabadde bwe bityo era mukuwa mu katambi tukayitemu nako agala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu dduka kyokka ate nga minisita yavaayo n'ategeeza nga bwe batali muntu n'omu amunoonya era tewali amunoonya wali amwagala waddembe n'okudda mu makaage. Kyokka omuntu gwe baagamba nti waddembe okudda mu makaage era teri amunoonya Harriet Chemutayi annyonnyodde ng'agamba byabadde bimuwambisa biwulire. Kakati wanagezaako okunnyonnyola nti bwe babadde bakamutuukako bamusabye essimu ye alabanga ekintu si kya bugwenjufu tekisaanidde wabula yagibawadde. Baatuuse mu makaage ne beetoolola buli wamu, beetoolola ekifo ky'ennyumba yonna, ne beetoolola n'emmanju mu kiyungu nga bali mu kufeffetta. Most of them had surrounded the building. Others entered the house when their kids were sleeping in the other bedroom. They slapping them, beating them up. Ulira nti bwe babadde basazeeko amaka ga Harriet Chemutayi baasoose ne bayingira munda basanze abaana beebase nti abamu babadde basigadde bweru bagaadinze abalala ne bayingira. Abaasanze abaana abaasangiddwa nga beebase batandika okubakuba empi zokuke nga bw'omanyi basazeeko ennyumba bayingidde basanze abaana beebase ne batandika nga gwe basanga gwe bakuba. Wanted to put all of us in one place. So after bringing us there, she kept asking, "We want to talk to you." Ulira nti oluvannyuma lw'okumutuukako era ne bamuteeka we bamutadde baatandise okumubuuza Dwayne ayogerako naawe iriza Dwayne ayogerako naawe
Enga Chris Balyomunsi minister yakugamba wali amunoonya yate balina kye bamwagaza ate omukyalo onannyonnyola. And my sister was like, no, you can't take her. Why are you taking her? I told her to calm down. So we came out here like this. Like, you come, not talk to her. Then they started asking you, where is Bobi Wine? Ne batandika n'okumubuuza mukaddako nga bakyamubuuza akana n'akataano batandika okumubuuza Bobi Wine aliwa. Minisita gwe yakugambye nti tebalina kye bamwagaza kati ate ababadde bazze okuwamba Harriet Chemutayi baate nga bali contrary ebyo bya minisita byayogera kyokka ate nga twalabye ne General Muhoozi Kainerugaba atandise n'okuvaawo bubi ennyo ne minisita oyo Chris Balyomunsi. Muhoozi yalaga Kyagulanyi ayagala amwagala mulamu oba mufu ate minisita akugamba nti tulina kye tumwagaza era minisita n'ayongerezaako ebigambo agamba nti ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byabwewussa oli anyumirwa nnyo Twitter yaddiridde batandise n'okumulaba. Kakati omukyala Harriet Chemutayi ali mu kunnyonnyola agamba obye babadde bamubuuza ababadde bazze okumuwamba mwe mulina okumubuuza Bobi Wine aliwa. Where is Bobi Wine? I don't know where he is. You're joking. Intelligence has it that you are the one who has been keeping Bobi Wine. Wulira nti bamubuuza Bobi Wine aliwa n'abagamba bannange simanyi gyali. Ne bamubuuza ogwokubiri Bobi Wine aliwa n'abagamba nze simanyi. Ajja n'amugamba gw'osaaga. Intelligence yaffe etulaga era ebyokwerinda byaffe bitulaga omanyi waali era gwamukwese. Kati nno wano ensonga zongera okuba nga zitabuka. Intelligence etugamba gwamulina gw'omukuba ayinza okuba nga mumukwese. Omukazi abagamba nze simanyi gyali. Gamba, I don't know. When is the last time you spoke to Lo? Gamba, sometime back when I requested him for some Kati nti bamugamba mu kubagamba nti simanyi ne bagezaako okuwakana olimba oteeka okuba ng'omanyi. Era ne bamubuuza n'okumubuuza asembayo ddi okwogerako ne Ssennyonyi. N'abagamba nti nakoma okwogera ne Ssennyonyi gye buvuddeko era nga nalina bye nali musaba nali neetaaga okuba nga nnyambibwako eno mu region yange n'ebigambo ebirala. Wuliriza. Campaigns. I wanted him, but after some time when I said hello to him, he didn't respond. Since I am somebody who does not like to over-pressurize me. Agamba nti era ne Joel Ssennyonyi yennyini nti era ne kaseera katulimu kakubeera bize tubadde mu kalulu era nti ne bwe nnamukubiranga ng'oluusi tarespondinga nze ndi muntu atatera ku pressurizinga muntu banjogedde naye oluusi ne mufuna munnyonnyola basi mufunye nga mulinda obuli awo nnaamufuni. Kati Harriet Chemutayi agezaako okunnyonnyola ebyali bimubuuzibwa. I have not talked to Lop, but everybody has been busy. Lop has also been busy, has been a candidate, everybody has been busy. Then they were like, when did you last talk to Nambeshe? Like Nambeshe, the last time I saw Nambeshe and talked to him is kakati ne batuuka okumubuuza nti kale wasemba ddi okwogera ne John Baptist Nambeshe. John Baptist Nambeshe ye deputy president owa NUP mu Eastern Uganda. Ba deputy president abatatu baakwatibwa, ababiri baawambibwa, omu yakwatibwa ne bamugulako ogw'obutujju. Owookuna ye John Baptist Nambeshe. Ne bannamukyukakyuka abasinga obungi beebuuza John Baptist Nambeshe aliwa. Kati ate mu Eastern Uganda side zeeno Bududa Sironko bikoze bitya. Kati bonna gye basibuka. Kyalo no Harriet Chemutayi, John Baptist Nambeshe gye basibuka. Twalabako ku post yemu ngeraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko mu bitundu bya Eastern Uganda. Newankubadde nga tukimanyi nti ali mu Uganda oba oliawo, ajja tukimanyi nti bamunoonya kakati bali mu kubuuza ono ali luddawa wasemba ddi okwogerako ne Nambeshe kubanga mu ababiri oba oliawo mu coordinating region eno ate nga twategerako nti Bobi Wine yaliko mu bitundu eno. Kati wasemba ddi okwogerako naye. For a rally for the president. That's when I last saw him. Really, like, how do you talk to Bobi Wine? Ulira ekibuuzo. Era bwe baamaze ne bamubuuza mwogera mutya ne Bobi Wine? Oyogera otya naye? Whom do you talk to get Bobi Wine? Ne bamubuuza nti omufuna direct oba oyita mu muntu. Era muntu kyoyo gw'oyitamu sobola okuba nga akutuusa ku Bobi Wine. Oyagala kutugamba nti oyogera naye direct. Bobi Wine, I have not seen him for some time. Abagamba Bobi Wine amaze akabanga nga nange kennyini tandabako okumala akaseera. Badde mu kalulu. When did you last see Bobi Wine? You cooperate with us, we shall not harm you. Bamubuuza nti wakoma ddi, yogera amazima, wakoma ddi okwogerako ne Bobi Wine bw'otubuulira amangu. Tugenda kubanga tukula. Cooperatinga naffe, tugenda cooperatinga naawe.
twagala otubulire bye tukubuuza, twagala tubeere nga tetukuyinaako obuzibu. Kajjukira byababuulira simanyi babo babadde bawakana naye agezaako okunnyonnyola. Don't cooperate, we handle you the rough way. Bano bagezezaako n'okumulabula nti bw'onaagezaako okukaluba noweefuula omugumu naffe tujja kukulaga obukalubo bwaffe, naffe tukulaga obugumu. Harriet Chemutayi ono yakulira akakiiko k'ebyokulonda akaagaba kkaadi z'ekibiina kya NUP. I told him the last time I saw Bobi Wine is when he came to Kapchorwa, and from there we proceeded to Karamoja. That is the last time I saw him. From that I have not seen Bobi Wine. So now people, villagers started gathering around, started rioting, started beating jerry cans. The villagers, many they came, all my neighbors came around, started making noise, leave. Akati wanaagamba nti abantu batuuse ne bategeera embeera era ebyo byabadde bigenze mu maaso. Yagenze okulaba abantu batandise n'okkuŋŋaana ab'ekyalo, batandika okuleekaana, temumutwala temujja mumutwala, batandika okkuba ebidomola, ne batandika okuleekaanya buli kimu. Gamba abantu baamulwaniridde. Where are you taking her? So they started shooting. Up. Yeah. Yeah, because they were trying to disperse those other people. Then now I saw some of them were becoming also Suspicious. no, they're becoming also very rowdy. They're like, no, you're not taking her anywhere. So I talked to them. I told them, you know what, you people, me, I'm okay. They're just talking to me because I didn't want anybody to get hurt. Yes. Because I knew the more I would resist, the more I would do anything silly, the more these people would get hurt. I remember there were very many people here, the neighbors, the women, the children, the youth, everybody had come around. Why are you taking Harriet? Harriet has nothing. She has not done anything. She's our girl. She's here. She has not done anything. Then they were like, we don't want to harm her. But you people, you keep quiet. And one of them was asking for tear gas. But you don't harm the people. It is me you want. Take me. Don't hurt the people. If you want me, take me, but don't hurt the people. Don't harm them. Because the same place is where I will come back to. If you harm my people, still I will come back to this place. So it's better you finish me. Then one of them was like, where is your mother? I'm like, oh, my mother passed on. She's buried there. And I told him that even if you take me, I have nothing to lose. The child I have is not here. He's studying somewhere. And then my mother passed on. So if you take me, I don't lose out. Even if you kill me now, I don't have a father, I don't have a mother. Nobody will even follow you people. I'll just die, and that is the end of the story. And they were like, honorable, we don't want to kill you. Just give us Bobi Wine. Intelligence has it that you're the one who has been keeping Bobi Wine. Wanaagamba nti baamugambe kati tetwagala kutta, kati ensonga zifuuse serious. Twagala kutta, tetwagala kukulumya. Just tuwe Bobi Wine. Intelligence yaffe ekitulaga era tukakasa bulungi nnyo egwamuterese. Naye wali emabega asoose kugamba nti abantu we baakuŋŋaanye ne batandika okuleekaana nga bamubanja, babagamba temujja kumutwala, mumutwala wa muntu waffe talina buzibu. Yalabye abasajja balemeddeko ate nga bakambwe amanya nti bano bagenda kuba babaako kye bakola ekyobusiru oba ekyobugwagwa, bayinza n'okukuba ku ttiya gaasi wano. Agezaako okukakkanya abantu, bannaye musooke mulindeko, balina bye bambuuza, oli awo asooka okulaba kya bwe bayinza okuba nga bandolinga ensonga eno. Kakati akutegeeza nti mu kumubuuza akana n'akataano era nga balemeddeko, bamugamba tuwe Bobi Wine. Bw'oba oyagala tukute era nga toyagala tukuteekeko mbeera, sooka otubuulire Bobi Wine ali ludda wa. Intelligence yaffe etulaga nti gwamuterese era gwamuyina. Kino kigenda eri abamu kubagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teryamunoonya. Era kigenda eri minisita ow'ensonga za ICT amanyiddwa nga Chris Baryomunsi. Yavuddeyo n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu waddembe okugenda mu makaage. Kyokka nga n'amakaage gaayogerako gakyetooloddwa abasajja b'ebyokwerinda. Batwasembyeyo n'okutegeera nti abaabadde bali ebweru abasinga obungi bayingidde nga fule, ennyumba ye ng'eri fule occupied. Ab'ebyokwerinda baatakkirizaayo. Kati ate mukadde kano Harriet Chemutayi mu byali mu kunyumya agamba nti abasajja obedda bamugamba bwe oyagala tukute ulire Bobi Wine waali. Ebyokwerinda byaffe bitulaga nti gwamulina. Then they asked me when I came, like, when did you leave Mbale? Is it at midday?
And I told them, yeah, it's true. So it was a midday when I left Mali yesterday and came here. So all along, I think they have been trailing. So the people around now say today, when I went for voting, there's a vehicle that was following me without number plates. So these people had been following me for some time. Agamba nti babadde bamugoberera n'okumugoberera bamuguddeko bugwi kubanga babadde bamanyi entambula ze, babadde bamanyi gy'ava ne gy'alaga, era nga bye babadde bamubuuza nsonga esinga obukulu Bobi Wine But before that, remember they had been sending me messages, people calling me, CDF wants you. Mugamba CDF for me. CDF wants you. Corporate, their messages are there. The person kept sending messages, but I didn't even reply. Don't be stubborn like Kalfani. We shall take you. We just want you to cooperate. You just be a smart girl, be quiet, give us what we want. Agamba nti bano babadde bamugoberera okumala akabanga, abadde afuna amasimu okumala akabanga, nti era nga amasimu ago maze ebbanga nga bamukubira, abamu bamusindikira zi message, bamuga CDF akwagala, yeno Muhoozi akwagala, bamutegedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonyezebwa, era mu bamutegedde ani amunoonya. Harriet Chemutaya agamba nti zimu ku message z'abadde afuna nga babadde bamugamba CDF akwagala, yeno Muhoozi akwagala. Kakati byo byabadde annyonnyola. Tegeeza abasajja babadde bamugamba tuwe Bobi Wine tukwesonyiwe, erigense yaffe etulaga okuba gwo mutse. Kati wano kakasiddwa era kyongera okubanga kikakasibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu kuyiggibwa. Yemu ku nsonga lwaki n'okudda ewuwe taddayo, era yemu ku nsonga lwaki bannayuganda abasinga obungi bafyuminze nnyo era babadde disappointed nnyo ku press conference yabadde tuziddwa olunaku lwajja ku kitebe ekya National Unity Platform. Abawulira bantu teboogera ku bigenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja ali ku dduka, abasajja bamuyigga, ensonga emuyiggisa temanyiddwa, naye ate mmwe temubyogerako, mwogera ku nsonga ndala. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, watonaba kubanga otwegattako, kirira wansi olabe ekigambo subscribe ukikwateko, kwata kadeka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Neebaza abajja mu comment section teekamu obubaka ku nsonga ez'enjawulo naddala zino zetugenda mu maaso n'okubeera nga ate tukutako. Okumu Fabian owebali kubanga kwoli, Okumu Fabian message yatuuse bulungi nnyo. Zaituni Hassan ate nno ku nsonga za kooti ono agamba Okumu Fabian agamba bannange leader of opposition ne secretary general temubanenya abadde batuufu. Zaitun Hassan n'agamba ebya kooti twabikoowa bannange. Daka Henry n'agamba people power movement tetwagala bya kooti. Magala Ahmed n'agamba yeekolera awo waliwo ensonga nga akatiriza ku nsonga za yeekolera mu video gye nakuwadde. Nasulu Magomu n'agamba kakati ate bye mwogeddeko byonna Bobi Wine nga tebamwogerako. Namagembe Farida agamba nti kooti bannange zikulemberwa Museveni. Shamina Naka n'agamba leti byabakama put up all the results tusooke tugende mu bya kooti. Diana Nakaddu n'agamba we need Bobi Wine as our president, we need our win, twetaaga buwanguzi bwaffe. Jessica Kaziba, first and foremost, we are happy the NUP leaders have got courage to stand the conferences at the NUP offices. Agamba nti kale waakiri nabyo nnaka bibeerewo, ne waakiri tuli basanyufu nnyo okulaba nti abakulembeze ba NUP basobodde okujja ne bakola press conference ku offices ekibiina ekya National Unity Platform. Onagamba tewali makooti mu mobilizing abantu ba demanding obuwanguzi bwaffe eyita Samusanga. Kagame Margaret n'agamba Bobi Wine ye president waffe 2026 tetwagala kumanya birala. Wena Daniela message yetuuse bali kubanga kwoli. Bira n'agamba tewali genda mu kooti. Muche Francis n'agamba Luwongo ya and Joel mulekerawo hypocrisy. Sewabumba Ismail n'agamba senyo you will know bwetugenda mu kooti automatically iri bijja kuba strategy z'abali. Nawe agamba takkiriziganya nabyo. Ikirwa Jeni n'agamba nti kiri better okumobilizinga abantu ne beekalakaasa nga babanja obuwanguzi bwabwe kusinga okugenda mu makooti. Zino nosoma ku comments zateekeddwayo. Ono bamuyise Muganda nti ye president agamba ki? Seba munino agamba no tewali genda ku kooti. Jessica Aziba n'agamba kooti tegenda kutuwa bwenkanya.
kabwe mumanyi nti kooti zikulemberwa Museveni ono Kasapule Emma manya agamu Saudi nange Peterson Kalule n'agamba tetwetaaga kugenda mu kooti kyamazima kooti tezirina kye zijja kukola naye ate obuzibu ne bannayuganda batiizi. Robert Mutagubya n'agamba Munnayuganda ayagala kumanya ekyokugenda mu kooti kitugasizaawa. Sembatya Beronix n'agamba nti ye anenya abo beyita abakulembeze naye ekyamazima bye bakola bye tuwagala. Anoti Mathias n'agamba international community ekiteekinga clearly nti Museveni yabba akalulu kitegeeza bannayuganda be balina okusituka. Nusula n'agamba bano mu press conference yaabwe tebafokasinzeeko yadde ku buwanguzi bwa pulezidenti, bayogedde ku birala. N'agamba teri kugenda mu kooti obubaka bungi nnyo, nja kwongera ogenda mu maaso n'okuba nga mbusoma wabula mukkirize embaleke wano tubeere nga tufeffeta ate updates endala ze tugenda okuba nga tukuleetera mawulire agagenda okuba nga gaddako. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV Sebambulire Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkuweereza katuuliziganye ate mu updates